Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde, abasibe abakyala abataano bannakisinde ki People's Front for Freedom lwe baali bateekeddwa okukomezebwawo ku kkooti ya Buganda Road okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa oluvannyuma lw'okukwatibwa nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga za Dr Kiiza Besigye ne munne Obeid Lutale, kyokka tekyasoboka olw'okugaanibwa okujja mu kkooti nga tebambadde engoye zaabwe eziriko ebigambo abavunaanyizibwa ku kitongole ky'amakomera bye bayita eby'obufuzi. As court, I'm unable to go ahead and hear a bail application in absence of accused persons. What I require is for them to be here. It is a very simple basic issue. Oluvannyuma lw'okukkiriza okuleetebwa mu kkooti nga tebazambadde, Nyanjula ne banne leero baleeteddwa era okusaba kwabwe ne kugenda mu maaso ng'ekkooti eno ebadde ekubirizibwa Omulamuzi Winnie Nankya. Okuyita mu bannamateeka baabwe, abasibe bano banjudde abantu be baagala babeeyimirire okuli ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Kyokka omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Alan Muchunguzi awakanyizza okusaba kwabwe nga yeesigama ku nsonga ez'enjawulo okulina okuba nga Nyanjula ne Engrid Turinawe bwe bakyalina emisango egyefaanaanyiriza nga gino era nga n'abantu baabamu be baleese tebasaanidde. Basic authority over them, producing their little young sisters, friends, Phiona is not sufficient, in my opinion. So on those grounds, Phiona would pray that bail is denied. But in the alternative, Phiona, should this honorable court find that the sureties are substantial and obliged to grant them bail? Kyokka munnamateeka w'abasibe amwanukudde. I think Your Worship, the state misunderstands the role of a surety. Your Worship, the role of a surety is not to drag the accused person to court. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi, awadde ensala ye mwayimbulidde abasibe abataano buli omu ku kakalu ka nsimbi emitwalo 5 agatali ga buliwo nga n'ababeeyimiridde akakadde kamu akatali ka buliwo. Are granted a non-cash bail in the sum of Uganda shillings 500,000. The sureties having been found to be substantial. The sureties are further each bonded a sum of Uganda shillings 1 million. Hearing of this case shall commence on the 23rd of April 2025. Omulamuzi alagidde bano bakomezebwewo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja era akulembedde mu bannamateeka b'abasibe bano Samuel Wanda yennyamidde olw'omuwaabi wa gavumenti Alan Muchunguzi okwagala abantu baabwe okubonaabonera mu kkomera kyokka nga tebalina bujulizi ku musango ogubavunaanwa. Yabadde akola okujja okulimba kkooti era nga tuze tugambe enfunda eziwera muno oludda oluwaabi teruliwo kuwaaba misango okusobola kufuna abantu muno baba finding guilty wabula luliwo okutulugunya abantu nga lukozesa state organs omuli kkooti omuli prisons ne poliisi. So naye ffe kye tusuubira ng'ennaku z'omwezi 23 tuli batuwadde bwe tunajja era tulidde okuwulira omusango. Doreen Nyanjula, Engrid Turinawe n'abalala bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno bwe basangibwa ku luguudo lwa Bench Wanuka nga balaga obutali bumativu olwa Dr Kiiza Besigye ne Hajji Obeid Lutale okulwawo okufuna obwenkanya era nga kkooti ebavunaana okweyisa ng'ekitagasa mu bantu. Adolf Semata yakusakidde emboozi eno.